Where police, you even mentioned the numbers of police and UPDF combined. I don't know whether people hear these things or they think we are stupid, we don't really monitor this. And you say they are 50, when you add 50, we are 47 million Ugandans, overwhelm them, bring a Tanzania here, and you expect us to enter our cars, go to our ballot. Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'obunkenke bweyongedde naddala mu nkambi eya General Yoweri Kaguta Museveni nga ab'ebyokwerinda bangi abawulirako ddala newankubadde ng'okutiisatiisa kungi nnyo okuva mu bitongole by'okwerinda ate era tulabye abasirikale bangi nnyo era okuva mu bitongole eby'enjawulo ebyokwerinda bwe njogera ku bitongole bino mulimu ekitongole kya Uganda Police, mulimu ekitongole kya Military Police, mulimu n'ekitongole kya Uganda People's Defence Forces n'ebitongole ebirala. Bino byonna bitongole bya kwerinda era ozze ng'olaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli w'abagenda okubeera nga campaigninga abavubuka bangi baleetebwa okuva mu bitongole bino babere nga bamubulookinga babere nga bamutuusaako embeera yonna okulaba nga bamuyumiriating oba nga bamuswaza nga batuuka n'okumubulookinga abere nga tagenda wagenda kusula. Kakati tutegeddeko okusinziira ku information gye tuyina era gye tugenda maaso n'okuba nga tukuwawuliriza abasirikale bangi naddala mu bitongole ebyenjawulo bavuddeyo ne babanga ku mulundi guno batandise okulaga nti ekyamazima abasajja batukozesa bukozesa naye tuli bakoowu obupapula obw'enjawulo bubadde nga buyitiŋŋana. Era obupapula buno nga tetunaba kubanga tukakasa sources zaabo obupapula buno bukakasa nti ab'ebyokwerinda bangi bali ku side ey'okwagala enkyukakyuka bangi bali ku side eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era babadde baweereza obupapula buno mu nkola ey'ekyama akwata uniform ye nga bw'olabaawo n'ateekako fulaga y'eggwanga n'afuna akapapula ne peeni n'awandiikako obubaka obubazzaamu amaanyi mmwe abalwanirira enkyukakyuka n'ateekako obubaka obubalaga nti bannange wadde ab'ebyokwerinda babeera ne orders ze bagoberera ekyamazima bangi ku bo baagala enkyukakyuka. Bino nno si mawulire malungi eri abakulu abali mu buyiza bw'eggwanga erya Uganda. Nkugambye newankubadde ng'okutiisatiisa kungi nnyo newankubadde nga warnings oba ebigambo ebikanga bikyaviira ddala mu bakulu bano kigambibwa okuba nti abamu ku b'ebyokwerinda bambi balabika nga bakozesebwa bukozesebwa ng'era bw'owulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze nga akugamba ku nsonga ez'enjawulo. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kigambibwa okuba nti yabadde musirikale ow'ekitongole ekimu ekyambala kkala eyo gy'olabaawo yakutte peeni n'olupapula n'awandiika nooti eyo gye ngenda okusomera bw'oba tosobola gisoma bulungi ngenda gikusomera era n'ateekako ne fulaga y'eggwanga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabategeeza nti mukwate fulaga mubeere nazo. Fulaga kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo kubanga kabonero ka ggwanga. Kakati omusirikale oyo aba akulagidde ddala sayini nti tali ku sayidi eri ey'abakama abe newankubadde ng'akolera ku biragiro. Zabadde teziribuusa ne tulaba obubaka obulala nga buno bwavudde era nabwo bwalabikidde ku mutimbagano nga bulaga nti bwabadde ku mmotoka emu. Emmotoka eno ng'erabika yabadde ya munnamagye nga bw'olaba ekyambalo ekyo kigambibwa nga bw'olaba ekifaananyi ekyo kiragira ddala nti emmotoka eringa eya munnamagye kuba omuntu wa bulijjo takkirizibwa kubeera na kyambalo ekyo ate era n'okukissa ku mmotoka. Kyokka nga mu mmotoka ye yawandiise era obubaka bwe bumu nga bubaka buno bukubiriza bannankyukakyuka okulemerako era n'abalaga n'ebigambo by'ogenda okuwulira kubanga nabyo ngenda bikusomera. Kyokka ekyewuunyisa ng'era mu mmotoka mwennyini mwali mulimu ekifaananyi ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kano kabonero akalaga nti ono muwagizi nnyo owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate newankubadde ng'ali mu kitongole eky'ebyokwerinda ekimanyiddwa nga UPDF. Jjukira nze nga nkugambye wadde ng'okutiisatiisa kungi abamu ku b'ebyokwerinda batandise okusala eddiiro abamu nga bakikola mu lwatu abamu nga bali eyo mu kunyigirizibwa abalala nga bateekateeka oba oliawo ogenda maaso n'okuba nga bavaayo. Twabadde tukyali ku bino ne tulaba omuvubuka amanyiddwa nga Ampe Lawrence ono abadde akolera kitongole eky'amakomera oluvannyuma lw'okuba nti yavuddeyo n'awerekerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eŋŋora mumanyi ekyabadde sayidi eyo era eyo gye bavudde ne bagenda ne mu bitundu eby'ebukeddeya gye twalabidde ekitongole ekya poliisi n'ebitongole ebirala nga byegasse wamu nga bakola kaweefube obw'okulaba nga babulookinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga tagenda wabadde agenda kwogerera naddala mu bitundu by'ebukeddeya era nga kigambibwa nti Anita Amongo yali yateekayo embeera nti tewali bawagizi ba NUP. Kakati omuvubuka oyo amanyiddwa nga Ampe Lawrence eyo gye yasinzidde n'abaako ne byayogedde nga bw'ogenda biwulira nga bw'engenda bikuwa obanga tewabiwulidde era ogenda biwulira ku mukutu guno obitegeere bulungi nnyo. Wabula ekisinga okwennyamiza omuvubuka ono agambibwa okuba nti ali mu target essaawa yonna okusinziira ku ye n'okusinziira ku information gye ngenda okukusomera gye mmaze okugatharinga okuva ku sources ezeesigika. Kigambibwa nti omuvubuka ono yandibanga obulamu bwe buli mu matigga yandibanga omuvubuka yateekeddwa dda mu target ng'obulamu bwe buli mu matigga. Jjukira yabadde akolera kitongole ekya Uganda Prisons era oluvannyuma lw'okuba nti abadde nga avumirira ayogera ebigenda mu maaso ebitagenda bulungi mu kitongole ekyakoleramu kigambibwa okuba nti abasajja baamugoba
era bamubuloki bamudismissinga okumujja mu kitongole kyabadde akolera. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna n'asalawo yeegatte ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda bonna mu mbeera ey'okulwanyisa enkyukakyuka. Wabula bino byonna byazze ng'agobeddwa mu ngeri etaategeerekese. Kaakati nno kigambibwa okuba nti abamu ku basirikale b'obadde ng'olaba ababadde nga bakola ebikolobero kimaze okuba nga kikakasibwa nti bano balabika babadde nga bambi bakozesebwa bukozesebwa nga ne body language esobola okukiraga nga bw'olaba mu katambi kano. We are in the road. Yes. We are driving. We are not campaigning because campaign time is over. But now, are we not allowed to drive in the road and go where we're going? Allowed. Then let them allow us drive. Now why do you want to take a wrong route when you have a short route here? Now police have started just come to make your things simple. Yeah, I mean, we are driving this road because we are already on our way. We know exactly where we're going. We are not going to campaign. We are going to them the distance from here. No, leave alone the distance. Now it is very dangerous. Yes, ngenda bikwongera ogenda kubiraba. Kati kigambibwa okuba oba kitegeerekese oba kikakasiddwa nti abamu ku basirikale ab'ebitongole ebyenjawulo naddala mu kitongole kya Uganda Police n'ebitongole ebirala kimaze okubeera nga kikakasibwa kibano bambi ebimu biba biragiro nga nabo oboolyawo tebandyagadde kubeera nga babigoberera wabula nga newankubadde bateekwa buteekwa okubeera nga babigoberera. Kakati era nga bw'obalabaawo bangi ku bano baana bato, bangi ku bano tebalina nnyo n'experience eryawo, bangi ku bano balagira ddala ne feesi zaabwe nti bambi balabika bannankyukakyuka, balabika nabo bandyagadde okufuna ku nkyukakyuka. Era ebigambo bino gye bivudde n'enjagala nzije mbeere nga mbikutuusaako. Bino nno nga tukyagenda maaso n'okulaba ng'ensonga tuzikwasaganya obeere ng'obifuna bulungi nnyo. Abamu ku bakulu mu kitongole kya poliisi batandise okwesitukiramu nga kigambibwa okuba nti kivudde ku bupapulanga buno nti abamu tebakyabeesiga oboolyawo obupapula buno ejje buva tewannategeerekeka. Bangi ku bo abavuddeyo openale batiisibwa era nga bogenda okuwulira ku bulamu bw'omuvubuka ono obuli mu matigga okusinziira ku ye ne sources ez'enjawulo zengenda okutuusaako. Kati kirowoozebwa abamu babadde nga bavaayo mu kyama olw'okwewala bino era kino kyekireetedde abakulu mu bitongole ebyenjawulo okutandika ensonga okuzeenyigiramu nga bagamba nti bano abaana betusindika ekyamazima batulabisa oboolyawo n'embeera tekyatambulira ddala bulungi nnyo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tugiraba. Kaakati abawagizi oba abayaayanira enkyukakyuka kimaze okuba nga kikakasibwa nti si ggwe munnayuganda wekka nange omuntu wa bulijjo wabula n'abamu ku b'ebyokwerinda balabika bakazi battu ne basajja battu bali mu kuyaayanira enkyukakyuka wabula nga tebalina ngeri gye bajja kukikolamu mu lujjudde, tebalina ngeri gye bajja kuvaayo mu lujjudde nga bateeka kukola ekyo oboolyawo ekiri mu busobozi bwabwe. Era nga ku mulundi guno nkuleetedde abo abasobodde okuvaayo mu lujjudde ne babaako bye boogera nga ye muvubuka yamanyidwa nga Ampe Lawrence. Obulamu bwe wenjogerera nga buli mu matigga okusinziira ku bwategeezezza era ne information gye nnina nga bw'ogenda ogiwulira. Nkuleetedde n'obumu ku bupapula bu nooti bwe nkutegeezezza era bw'owulidde era bw'olabye bwe nkulazeeko ng'abamu ku b'ebyokwerinda bagambibwa okuba nti bambi emabega gye babeera nabo bawulira ekizibu kyekimu, babeera bafiiringa mu mbeera y'emu era batuuse n'okuwandiika obupapula obwo mu nkola ey'ekyama nga bannange bannayuganda mugume tuli wamu nammwe. Bino byonna mbikuleetedde ogenda kulaba obutambi obw'enjawulo ku nsonga eno yennyini, ogenda kuwulira ebigambo eby'enjawulo ku nsonga eno yennyini ku mukutu guno gwennyini kwompulirira ogwa Red Zone TV naddala gwatambula naffe nga bulijjo. Nyongera obbajjukiza nga sinnaba kugenda wala guno omulanga sigulekaayo ogw'okugula fulaaga. Bannange mwebale nnyo abagula fulaaga, mwebale nnyo abagendera ddala mu maaso n'okuba nga mucontributinga. Neebaza eyatuwadde fulaaga, waliwo fulaaga ezituweebwa era nga bwe ntera okukugamba nti osobola okukuba ku nnamba ezo bw'oba olina fulaaga mu mpeke nga gw'ozikola oba ng'ozisuubuza osobola okutuwa. Bw'obanga oyagala kucontributinga ng'oyita mu kasente era ennamba ze zimu osobola otutuukirira. Kakati waliwo yatuwadde fulaaga wabula nyongera okukubira omulanga abatunda fulaaga kino sijja kyerabira. Fulaaga eno abamu batandise okugirinnyisa ebbeeyi nga bagitunda 3,000 bagitunda 4,000 ekintu ekitali kituufu kubanga fulaaga eno omuntu ng'atwala nnyingi teteekeddwa kubeera mu bbeeyi eyo. Wabula abatunda fulaaga abamu batandise okuzirinnyisa olw'ensonga ezo. Kakati gwe wenna gy'oli ng'otunda fulaaga zino oba ng'ozisuubuza n'obunankani bwazo buno obugenderako, ojja kusaba ojja kunkoonako ku nnamba ezo at least tufune fulaaga ku kasente akatonotono kubanga ekyamazima abazituguza kati obudde buno fulaaga baziseera. Gwe ayagala okontributinga ku nsonga eno nja kusaba tuukirira omukutu guno gwennyini ku nnamba ezo. Tusonda nga Red Zone Media Family
era flaga zino tuzisondanga Red Zone Media family. So kakati gwe yagala okuyitira ku mukutu guno nawo contributing ku nsonga zino enamba zezo osobola okutukubirako osobola okujja mu inbox bogerezeganya bwoba ina flaga tusobola okuzikima bwobanga oyagala contributing ngo oyita mu kasente enamba ezo zireetaaga amanya era ensonga nobanga naawe ogasseko ettaffaali lyo ku mulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga nga bwe zitambula kakati wuliriza gambye mu mboozi eno ulire ino oba mu katambi kano kensaba oshayalinge ng'oyita mu kulaikinga video buli wogiwa ekigalo ogiyambyeko okugenda maaso n'okubeera ng'etambula nnyo so buli munnayuganda yenna gy'asinzira okuba nga gy'alabira abeere ng'agenda mu maaso n'okumanya kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nkuleetedde ebimu ku bigambo by'abasirikale abava mu bitongole ebyenjawulo ebyokwerinda okuli ekitongole ekya UPDF Uganda People's Defence Forces nga olabaka nooti ako ngenda kakusomeramu ogenda kutya waliwo abava mu kitongole ekya Uganda Police abambala bbulaaka nga nabo balina obupapula bwe batandise okusuula naye teweerabira n'akabonero ka bendera eziri kumpi mu buli kifo bitandise okuteeka abakulu ku bunkenke n'abasajja b'ebyokwerinda bandi banga ddala balabika bali ku nsonga y'enkyukakyuka nga bino bye tulaba bagenda maaso n'okukola oba oliawo nga biragiro kkiriza nsooke nve mu kalango kano kokka then nzije nkusomera ebiwandiiko bino otegeere bulungi nnyo era gwa mu nkyukakyuka obeere mugumu nti wamma ggwe ab'ebyokwerinda bali wamu naawe. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli nsonga yonna gye tuba tutaddeyo ate n'obanga otambula naffe ebbanga lyonna kakati wuliriza nga sinaba kubanga nkutwala ku nooti oba obubaka obadde buteekebwayo abakulu abali mu bitongole ebyenjawulo ebyokwerinda nga balaga obutali bumativu bwabwe era nga balagira ddala mu bifaananyi ebyo byogenda okulaba nti wamma basajja bali mabega wankyukakyuka newankubadde nga baba n'ebiragiro oba oliawo bye bateekeddwa ogenda maaso n'okuba nga bateeka mu nkola. Wuliriza bulungi nnyo bw'otunuulira abasirikale bano babadde babulookinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obutatuuka ku venue oyabadde agenda kwogerera kyokka nga kino bazze nga bakikola mu bitundu by'eggwanga ery'enjawulo era nga kugambye ku mirundi egy'enjawulo batuuse nga n'okumubulookinga okugenda gy'agenda okusula. We are in the road. Yes. We are driving. We are not campaigning because campaign time is over. But now, are we not allowed to drive in the road and go where we're going? Allowed. Then let them allow us drive. Now why do you want to take a wrong route when you have a short route here? Now police have started I've just come to make all these things simple. Yeah, I mean, we are driving this road because we are already on our way. We know exactly where we're going. We are not going to campaign. We are going to them the distance from here. No, leave alone the distance. Now, it is very dangerous for somebody you don't trust to decide for you. Since when did the police become our friends to tell us, oh, don't drive? But it's so now let me leave it with you. It's up to you to decide. Otunuulira feesi ne body language ey'omuvubuka oyo omusirikale abadde agezaako okukweshoninga oba okuyisiŋŋanya ebigambo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okukiraba nti ekintu kyali mu kukola akimanyi bulungi nnyo nti kimenya amateeka ate era si kyekituufu wabula alagira ddala nti yandiba ng'alina ebiragiro by'alina okugenda maaso n'okuba nga atuukiriza ekyo tekibadde mu poliisi mukka wabula nga kigambibwa nti mu kitongole eky'amagye ekya UPDF ekikolwa ekyo kibaddeyo ne mu kitongole ekya prisons ekikolwa ekyo kibaddeyo era omuvubuka ono amanyiddwa nga Ampe Lawrence wenjogerera okusinziira ku sources ez'enjawulo nga bwengendo zikuwa kigambibwa okuba nti obulamu bwe buli mu matigga agamba oba ekiwandiiko kyennina ono kyengenda okuyitira mu kigamba nti omusajja ono bambi ali mu mbeera ya kutiisibwatiisibwa essaawa yonna obulamu bwe bwendiba nga bugenda kusaanyizibwawo. Omuvubuka ono yakoze eki? Omuvubuka ono abadde nga akola n'ekitongole ekya Uganda Prisons era nga kwagamba bana abasirikale abakuuma abasibe wabula ebbanga lyonna abadde nga akozesa omukutu gwe gwa TikTok byonna tubadde tubikulaga sijja kubiddamu ng'avumirira ebigenda mu maaso avumirira enguzi avumirira ekibbattaka avumirira kwegamba buli kimu ekitagenda bulungi mu ggwanga erya Uganda era ng'agamba newankubadde ensaavinga kitongole kya byakwerinda
ndi Munnayuganda. So nvunaanyizibwa ku ebyo bigenda mu maaso. Kati we twogerera yagobeddwa mu poliisi era oluvannyuma lw'okugobebwa yajoyininze struggle mu bufunze. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwaniriza bwe babadde mu bitundu ebya saidiz eyo eza Eastern Uganda era Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwaniriza n'abaako n'obubaka bwe yamuwadde. Thank you very much. At your age, at your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable, just like I was comfortable. But because we know that you cannot be comfortable alone when the rest of your brothers and sisters are suffering, I want to salute you for doing the right thing. And I want you to know that Uganda will be free. And I want you to know that history is being written. And that one day, people will know that the country came to... Yes, ebigambo ebyo ngenda bikwongera kuba biwanvu mukko kati njagala tusooke tujjewo ensonga eno. Kigambibwa omuvubuka oyo ebimu ku bigambo byazze ng'ayogera birabika bireesa obuzibu bitya ab'ebyokwerinda oba abakulu bakama abe mu kitongole ekyo kirabika nga tebyabasanyudde era nga wenjogerera waliwo wano ekiwandiiko ekikakasa nti omuvubuka ono obulamu bwe buli matigga oluvannyuma lw'okuba nti yakoze ekikolwa kino. Yavudde mu kitongole kya prisons era n'adifying ebimu ku biragiro oba olyawo ebitali birungi nnyo obutafaanaganako nabali mu bitongole ebirala. Ono yagamba ye Munnayuganda ng'abalala era ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda zimukwatako oba olyawo ze zimu ku nsonga lwaki avuddengayo n'avumirira ebikolobero ebikyamu ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda era bw'atyo yavuddeyo n'ayingira struggle mu ngeri ey'amangu ennyo era n'ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nange ye pulezidenti wange ekyo sijja kukikweka. Kakati n'olwekyo ekyaddiridde omuvubuka ono kigambibwa nti obulamu bwe buli mu matigga. Wuliriza ekiwandiiko. Okusinziira ku kiwandiiko ekimu ekyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Chimp Reports, njagala tukiyiteeyitemu wano katono nga bagamba My life is in danger, says dismissed prisons officer Lawrence Ampe. Obulamu bwange buli mu matigga, essaawa yonna nnyinza okuttibwa, essaawa yonna abasajja bandinyiga. Ono nno yagenze maaso n'okuba ng'ayogera ebigambo bino. Wuliriza mu kiwandiiko nga bagamba batya. Buli mu kiwandiiko kino ekikakasa ebigambo bino nga bagamba Former Uganda Prisons Service UPS Officer Lawrence Ampe, who was dismissed from services earlier this week, has expressed fear for his personal safety, claiming that his life is at risk following his removal from the force. Abadde asavinga mu kitongole eky'amakomera ekya Uganda Prisons Service amanyiddwa nga Lawrence Ampe oluvannyuma lw'okuba nti yakagobwa mu kitongole kino ekya poliisi wiiki ng'emu eyiseewo oba akabanga katono nnyo akayise amaze okulaga okutya obulamu bwe n'ebyokwerinda bye ng'ategeeza nti obulamu bwe buli mu matigga oluvannyuma lw'okuba nti yaggiddwa mu kitongole kino kyabadde asaafingiramu. Wuliriza. Ampe was dismissed from engaging in partisan politics after using his social media platforms to openly support the opposition National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine. In several posts, he accused the senior government officials of corruption, rights abuses and mistreatment of lower ranking prison officers. Uliza bulungi nnyo wano omuvubuka ono kabagamba ti Ampe Lawrence yagobeddwa mu kitongole ekya prisons eky'amakomera olw'ensonga yabadde yatandise okwetaba mu byobufuzi ebiri partisan era mbu bino abadde abiragira ddala mu posts ez'enjawulo za video z'abadde ng'ateeka ku mukutu gwe gwa TikTok ng'alagira ddala mu lujjudde nti ye muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, candidate w'ekibiina kya National Unity Platform. Jjukira emabegako awo olunaku lwazo obutambi ate obumu nga ngenda bukuddiramu mbukulage ng'abasirikale bangi bazze nga balaga oludda kwe bagwa era nga bagamba nti bo bawagira General Yoweri Kaguta Museveni bawagira na NRM. Kakati ono ye okulaga nti awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu yagobeddwa, wabula bangi bazze nga balaga side gye bagwako ya NRM. Tewali yadde statement yali efulumye ng'evumirira bano. Waliwo n'omusirikale wa poliisi omu gwe nakulazeekera ngenda kakwongera nga sinagenda continuinga na kiwandiiko sooka okalabe. Ono yatuuka n'okukunga okukuba campaign n'okusudia n'okudyekadyeka abantu bajoyininga ekibiina kya NRM kyokka ng'ali mu uniform ya poliisi. Nkunga buli awulira nga yandyagadde eggwanga lino Uganda ligende mu maaso nga tekuliiko nti oba kino ajje mu NRM batule ne muzeeyi bakwatagane eggwanga lyaffe litambule ligende mu maaso.
Kusaidi yaabwe nze kusaidi eyange mba ndaba balimba kubanga amalwaliro agakoleddwa wegali agazimbiddwa enguudo zikoleddwa mu kibuga ekibuga kiraga nti kibuga nze okusinzira nga bwe nkiraba siganye oluusi wabeerawo obumulumulu obulimu neera ku luutu eno era bw'aba akomyewo ajja butereeza. Ekituleese wano tubadde tuli mu kushuutinga luyimba lwa NRM nga NRM ku bintu byekoze tetwetaagisa kubanga ate byonooneka ate tudde mu byayita. Oluyimba luno lwaki nalukoze nga ndaba abantu aba opposition abali ebbali nga ngezaako okubayita bajje beegatte ku NRM ekibiina kino eky'amaanyi abantu bonna kye balimu era ekiri mu buyinza tusobole okubanga eggwanga lyaffe tulitwala mu maanyi mu byokukola mu NRM ebintu byekoze bingi amalwaliro gakoze enguudo ezikoze abantu abaana basoma bulungi abantu emirimu gyabwe bagikola era oluyimba luno ekyalusuumiza nti Saviour Museveni okuva lwe yajja mu NRM eyo ewonyezza abantu bangi yagema abaana polio endwadde nyingi zizze ne corona ze neera muzeeyi n'asobola okutukuuma oyo abeera Saviour bwe mbasi muyise muganda wa Yesu n'amuyitaani si kya ssente olw'ensonga nti nange ebikolebwa mbiraba obulwadde buubuno obuzze naye agezezzaako tukugira abamutugaana neera n'agezaako n'akwatisa kubanga ensi nnyingi abantu bafudde bangi naye Uganda bwe girabe ekitegeeza oyo Saviour waffe mu buli kimu ekyo tekisoboka kubanga era nange ndi muntu mukulu mbiraba ebikoleddwa Uganda ebintu ebikoleddwa mu bingi ne bajjajjaffe bye batunyumiza ebyaliwo luli ebiseera biri mu biseera biri ebyayita byali bingi ate nga tetwetaaga kubiddamu tutambuza Uganda gitwala waggulu. Omusirikale naye alina omusaayi ng'omuntu era omusirikale asobola okulaba ekituufu n'ekikyamu n'agamba wano wooli wakyamu wano wooli watuufu. Kalowoozo ke nnina eri aba opposition abawagira muzeeyi abamukuba bajjeyo n'abalala abasigaddeyo eri bonna bajje twegatte wamu ke kalowoozo ku kabaveeyo bajje batuule ne muzeeyi balabe ebitatambudde bulungi bamugambe muzeeyi kino tekitambudde bulungi kitereere muzeeyi kino kibulamu kitereere. Asante na kazi zako mzee, endelea na Uganda paka last. NRM, Kwale chigalo maso, Kwale chigalo maso, Kwale chigalo kirira. Oyo musirikale wa police era nga bw'omulaba yali mu kyambalo ekya police force wabula nga tofuddeeyo katambi ako kalikodingibwa ddi message enkulu eri mu katambi ako nti tewali yadde statement yonna gye wali owulidde ng'efulumizibwa ng'ebula eminga omusajja oyo okukola ekikolwa ekyo eky'okumobilizinga okukuba campaign n'okusabira abantu bayingire oba n'okwegayirira abantu bayingire ekibiina ekya NRM era n'akiwaanawaana n'okiwaanawaana n'ayogera n'ebirungi kakati ye Ampe Lawrence bwe yakikoze njagala okutegeeza ebyamutuuseeko bye ndi mugenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza wuliriza. Bagambye nti ku mukutu gwe ogwa TikTok azenga ateekayo obutambi obw'enjawulo omukulu ono era ng'avumirira ebigenda maaso naddala bakamaabe naddala mu kitongole kino ekyamakomera omuli bye babadde bakola omuli okuyisa obubi ba junior officers oba ab'ebyokwerinda bonna abali ku ranka eza wansi byonna bye badde babakola omuvubuka abadde nga avaayo najja n'abyogerako n'agamba bannange mutulaba tuweereza naye ba junior officers oba abantu bonna abasavinga mu forces abali ku ranka eza wansi bali mistreated batuyisa bubi batuyisa mu mbeera nzibu nnyo temubiraba oba tebiringa we mubiraba. Kakati ebigambo ebyo bigambibwa okuba nti byanyiza abakulu era ne batandika okumugambako bwe baamugambako n'agamba nga n'abalala we mubaleka ne balaga obutali bumativu bwabwe ne balaga sayidi kwe bagwa nange mbadde nsaba mundeke nange sayidi gyengwako mpagirira ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye president wange omuvubuka oyo ng'agezaako okutegeeza wuliriza. Following his dismissal, Ampe joined Bobi Wine on the campaign trail in Ngora district on Friday, where the opposition leader held a rally. Uliriza. Jukira omuvubuka ono baali bamudeployinga mu district ye Ngora
uliriza bulungi nnyo baali bamudeployinga ekitongole ekyamakomera nga kyamusindika asavingire mu district y'Engora. Kati olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde agenze okusaba akalulu era bwe yatuuseeyo omuvubuka ono yamujoyirinze n'agamba ssebo ombadde nga nkuwagira ndi eri ng'abasajja bantulugunya siyinza butakwegattako siyinza butaviirayo wano okulaga bannayuganda nti bannange ndi munnankyukakyuka era mpagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebigambo ebyatambuliddeawo kakasanga wabiwulidde bulungi nnyo. Omuvubuka ono yayogedde ebigambo bingi nnyo era ng'ebigambo byayogedde byayongedde okukakasa bakamaabe nti wamma ono omuvubuka munnankyukakyuka era bwatyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atakola nsobi n'amwaniriza era n'abaako n'ebigambo oba entanda gye yamusibiridde. I think we don't have much time, but I'm so happy, and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been saying me, cause it. People of Ongora from here, I know you know me very well. We have been working together, and I promise you, in a new Uganda, we shall work together more. People power! Power, power! I use my friends in Ongora. Stop fearing. If you have done it, it's very good. Allow me to end there. I love you so much. Yoga, no. Amina Ngojo, Yarama Engoda Noi. People power, power. Good to see you, my brother Ampe. You're actually much younger in person. I want you to know, please translate that, Okoit. Please translate that. I want the people to understand what I'm communicating to this young brother of mine. Yes, sir. Thank you very much for the patriotism. Thank you very much at your age. At your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable. Just like I was comfortable. But because we know that you cannot be comfortable alone when the rest of your brothers and sisters are suffering, I want to salute you for doing the right thing. And I want you to know that Uganda will be free. And I want you to know that history is being written. And that one day, people will know that the country came to crossroads. And there were young people like you who decided the truth, who decided right over wrong. They will harass you. They will even try to imprison you. But I can tell you, history has never been on the side of injustice. I want you to know that I respect you. I want you to know that the world respects you. And I want you to know that at the end of the day, the truth will win. Thank you very much. You can go take your seat, my brother. People power! Our power! No cow! No vote! No cow! No cow! No cow! I want you to know that we can change Uganda. And I want to tell you that we are already united. In a new Uganda, all the tribes are going to be living together in harmony. In a new Uganda, there will be no special tribe. And I want you to know that all tribes are suffering under. Kati oluvannyuma lwa activity eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze mu bitundu eby'Engora ng'omuvubuka ono gy'abadde asaavingira era gye yasinzidde n'agenda maaso n'okuba nga yamwegasseeko mu butongole. Kakati ekyavuddeyo kye ki? Oluvannyuma lwa activity eyo omuvubuka oyo olunaku olwaleero wenkoledde akatambi kano ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 avuddeyo n'abaako ebigambo by'ayogera oluvannyuma lwa activity eyabadde Engora. Ngenda bikuwa naye nga sinnabikuwa njagala tusooke tukontinuwinge n'ekiwandiiko kino nkugambye ngenda kukusomera ate eby'abasirikale bali abalala bingi nnyo byogenda okutegera bibadde nga bawandiika mu kyama nga balaganga bwe bali bannankyukakyuka era nga bambi ebintu bino badde nga babikola nga bateeka obupapula mu mmotoka zaabwe basuula obupapula ku makubo ne balaga nti ekyamazima bali wamu ne bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka. Ebigambo ebyo nabyo ogenda kubiwulira wabula nga bagambibwa okuba nti babaera batambulira ku biragiro era nga bategeeza bannayuganda nti mubasonyiwe naye katusooke
tumalize ensonga ya Ampe Lawrence. Wuliriza. On Sunday lwe lwaleero, Ampe said he feared possible abduction or harm, citing what he described as repression against dissenting voices. Wuliriza. Yukira nkugambye nsoose kuwa information yonna nga bwe bitambudde era nga bwazzenga akola ebintu bye. Era nga ye agamba nti buli kimu abadde nga akyogerako ng'olw'ensonga nti kibadde kigwanidde okubeera nga akyogerwako kubanga yakugamba nti abiriivinga nti munnankyukakyuka era akkiriza mu nkyukakyuka nga bannayuganda abalala era n'ategeeza nti bambi mumwanirize naddala mmwe bannankyukakyuka abali mu nkyukakyuka. Wuliriza nti ku lunaku olw'Essande ategeezezza nti ali mu kutya oluvannyuma okuba nti bandibanga bagenda kumuwamba oba okumutuusaako obulabe. Essaawa yonna kyannyonnyodde ng'ategeeza nti kano kalabika akakodyo kagenda kukozesebwa okugezaako okusayira ensinga amaloboozi agavaayo okwogerako ebyo ebitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza. As a result of my recent dismissal from the Uganda Prison Services for speaking out against corruption and human rights abuses, my life is at risk. Omuvubuka ono yayogera mu kiwandiiko kino kyengera maaso n'okukusomera nti oluvannyuma lw'okubeera nti najjiddwa oba nagobeddwa mu kitongole ky'amakomera mwe mbadde nsaavingira era nagobeddwayo olw'okubeera nti mbadde njogera ku ebyo ebigenda mu maaso ebikyamu n'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso naddala mu bakulu mu bitongole eby'enjawulo mu ggwanga erya Uganda. Omuvubuka annyonnyola ategeeza gwe munnayuganda nti bino bigenda mu maaso biri mu kuhapeninga ate byahapeninga ku abo abasobodde okuvaayo ne bakozesa maloboozi gaabwe oba oliawo ne boogera ku bintu bino. Kakati akunnyonnyola kiki kyafeesinga nti oluvannyuma lw'okwexposinga enguzi okwogera ku bikolobero nga bino obulamu bwange buli mu matigga w'enjogerera essaawa eno yennyini nze Ampe Lawrence. Dictatorial forces may seek to silence me through abduction or worse, and I am in urgent need of support to ensure my safety and security. Wuliriza nti ntegedde oba ngudde mu lukwe ky'abasajja ab'ebyokwerinda bandibanga baagala kumpamba, bandibanga baagala kumbuzaawo, bankola ebikolobero oba oliawo bisukkane ku ebyo bye tuyinza okuba nga tuteebereza kubanga nange kyembakoze si kitono. Kati agamba nti ndi mu kwetaaga obuyambi bwammwe bannayuganda yonna gye muli obw'ensonga z'ebyokwerinda oba obuyambi obumuwootya oba omulina w'omukweka. Agamba bw'ati I am in urgent need of support to ensure my safety and security. Ndi mu bwetaavu oba obuyambi obuli agenti oba obwembagirawo ku nsonga z'ebyokwerinda byange n'okulaba nga mbeera mu mbeera etagenda kubeera yakutiisibwatiisibwa kubanga siri mwetegefu kubeera nga nkomawo. Ebigambo bino yabitadde ku mukutu gwe ogwa X era ng'ategeeza bannayuganda ku biki ebigenda mu maaso n'okuba nga bibaawo n'engeri gy'ali mu kutiisibwatiisibwamu era ng'agamba nti newankubadde biri bityo tagenda kubeera ng'akomawo kyokka era olwavudde esaidizi eyo eŋŋora nera akatambike yatadde omuvubuka ono tazikiza. Wuliriza. Good evening, fellow Ugandans. It was today when we were in Eastern region. It was so good because the rallies were successful. Although we were obstructed from reaching Bukedia in a town and other parts because of well-known reasons. You know why. But I want to condemn it because keeping people ignorant is not a sign of leadership. If you're a leader, you could be fighting for your people to know. But the moment you are fighting hard for them to remain ignorant, then you are not a leader. I want to tell her that in the new era in Uganda, people are watching these things live everywhere. So even if you hide how, generation change it and you have to accept. That's where I stand in and say, please, can you vacate Uganda? And you leave it to the owners because your time is over. That's what I can tell you. And again, I want to respond to Frank Abine, spokesperson of Uganda prisons. He said they have been holding me, they have been advising me. Advising when you are not changing, you are the problem, but at the same time, you want someone to abide what you want. Me leaving prison doesn't mean that everything is okay now. People are still there suffering. That's the fact. So when you are saying that you have been holding me, trying to advise me and I have failed, and you had no option except showing me exit, yes, thank you for dismissing me. I'm happy with it. So, you wanted me to desert the way other officers are deserting? Don't think those few officers desert because they are tired of work. They are oppressed to fullest.
But me, I said I cannot desert. Because when I desert, world will not understand what officers go through in Uganda prisons. Majority of junior officers are deserting silently because of oppressing reasons which you have failed to handle. Now you are telling public, addressing the media, that you have been advising me and have failed. Whenever you could send your people to advise, I could tell them what is oppressing and I go on to give them solutions, possible solutions, but they failed to implement, only undermining, saying, what can a warder say? Those are the challenges which are there. Me leaving, it doesn't mean that challenges are done. Officers are crying and they are still crying if there is no change. And fellow Ugandans, change cannot be in prisons. If we are still having a problem at national level, we have to remove a dictator who is facilitating, who is accommodating all those officers, who is accommodating corrupt officers, who is accommodating bad administrators. When we remove him, we shall have solved problem of Africa. Come 15th of January, go and cast your vote. Vote Robert Kyagulanyi. Berawo kakume kabanje bwe bakabba. Protect your vote and demand it if they try. Yes, kati nga bwe yagambye nti tagenda kulekeraawo era tegenda kuzikiza kukozesa mukutu gwe okulaba nga ayogera ku ebyo ebikyamu ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda okuvumirira enguzi n'ebirala, era tumulaba nga akyagenda maaso n'okubeera nga akola ebigambo bye bimu byagenze maaso n'okuba nga ategeeza. Kakati ono ali omu ku abo abangi ababadde bali eyo naye nga bakkiririza mu nkyukakyuka, era ali omu ku abo ababadde nga batambulira ku biragiro, kubanga order eba order, kizibu nnyo okugidifayinga. Wabula bangi tebasobodde kukola nga ye, kuvaayo kujja kukiraga mu lwatu nti aha ffe tuli bannankyukakyuka. Bangi babadde bayita mu kuwandiika obupapula ne balaga nti omusajja omukulu tebamuliiko, bo bali ku nsonga za nkyukakyuka era nga bawagira bannayuganda. Bagamba nti mmwe bannayuganda mubeere bagumu era tuli bumu, tebali mu poliisi mokka ne mu kitongole eky'amagye. Obupapula bwatandise dde okubeera nga butambula, kakati bwe nkuleetedde era bwe njagala okuba nga nkuyitiratiramu tubeere nga tubusoma olabe oba ddala ensonga zino tuzigoberera. Wuliriza bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Obumu ku bubaka obuzze buteekebwayo bwe bugambibwa okuba nti bwe bumu ku ebyo ebikanze n'ebitiisiza abakulu abali mu buyinza olw'ensonga buno obubaka bulagira ddala nti abasajja abali mu byokwerinda mu bitongole eby'enjawulo ekyamazima balabika nga bakoowu nnyo, balabika nga nabo bayaayaanira nkyukakyuka. Akapapula ako koolaba kigambibwa okuba nti oli yabadde mu nnamagye n'akawandiika n'akateekaawo n'akabateerayo okwongera okulaga bannayuganda nti tuli ku sayidi yammwe. Zabadde teziri busa ne tulaba akapapula akalala era nga kano kabaddeko ekyambalo kya kitongole ekyo ekya bbulaaka nga naye alaga tuli ku sayidi yammwe bannayuganda mubeere bagumu. Kyokka nga bw'otunuulira n'abasindikibwa okubulookinga okukola ebikolobero era nga nabo bennyini body language yaabwe ekulagira ddala nti oba oliawo waliwo ekigenda mu maaso. Kakati wano obubaka obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakugambira oba bwazze nga akugamba nti bannayuganda singa muba musituse abasajja Jagala nsooke nkusomere obupapula buno bombi nga bwanjawulo era ng'obupapula buno akamu kawandiikiddwa okusinziira ku byengenda okuwa era n'ebyogerebwa. Omu nga yabadde wa kitongole eky'amagye ekya Uganda People's Defence Forces era nga naye ayogera ku bigambo bye bimu. Akalala kawandiikiddwa omu nga okusinziira ku kifaananyi ekitambula alabika yabadde wa kitongole ekya poliisi nga bano balagira ddala nti bali ku sayidi ey'abanyigirizibwa. Wuliriza akapapula ako koolaba. Ono ng'agamba byonna bigenda mu maaso wakati w'okutiisatiisa okungi ngamba to all Ugandans nti eri mwenna bannayuganda please go and vote for Bobi Wine, nti bambi mugende mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, we are behind you, nti ffe ng'ab'amagye tuli mabega wammwe, please don't be scared of anything, nti bambi temubaako kintu kyonna kye mutya newankubadde batusindika okukola ebikwekweto ebimu ebiriddeedire ne mulowooza oba ne babalowoozesa nti ow'amagye ekyamazima wa bulabe nnyo eriggwe munnayuganda munne, wabula twagala basaba nti bambi tuli mabega wammwe mugende mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebigambo ebyo yabyogedde oba byawandiikiddwa ne biteekebwa ku kapapula. Akapapula ako ne kapiiningibwa mu mmotoka emu ng'eraga mbu yabadde ya munnamagye.
era ng'erina ne combat eyo kyokka nga ne ku mutto gwayo kuliko akapande aka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'okalaba n'abagamba bannange bannayuganda bannaffe mwenna twagala tubasabe mugende mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli mabega wammwe temubaako nsonga yonna gye mutya obubaka obwo bugenza okujja wakati mu kutiisatiisa wakati mu mbeera y'okusiga obunkenke n'okulowoozesa bannayuganda nti oba obunkenke obuli wano oba okutya kubeere kw'amaanyi nnyo eri bannayuganda wabula ab'ebyokwerinda bakozesezza bwe biba nga ddala bituufu bakozesezza obukodyo obw'enjawulo okulaga bannayuganda nti tulina mmwe naye nga bagenda mu maaso n'okubikola kyokka nga n'ab'ebyokwerinda abali ku top oba top military abalina rank eza waggulu mu magye oba ne mu bitongole bya poliisi baba kyagenda mu maaso n'okuyisa ebigambo ebibitiisatiisa wabula bano babagamba nti nedda bassebo newe munaakanula amaaso newe munaatutiisa naffe tumanye ekituufu kye ki. To overwhelm police, you even mentioned the numbers of police and UPDF combined. I don't know whether people hear these things or they think we are stupid, we don't really monitor this. And you say they are 50, when you add 50, we are 47 million Ugandans, overwhelm them, bring a Tanzania here, and you expect us to enter our cars, go to our barracks, cover ourselves. Excuse me. That cannot happen here. And I can assure you, we will use all the possible means, all the possible force within the law to stop it. That's number one. Number two, like I have told you, we are stakeholders in this country. What happens that is bad affects us. I have told you, bad images will stop the tourists to come here. The dollar will not come. The GDP will be low. My salary will be low. Any sensible person must connect these things. So nobody benefits from what is happening. But if you have a duty like we have, if you sign to join the force like I did, you have a duty beyond the rest of the people listening and telling me to be logical. My mandate is different. Right. I have the entire country, everybody, NUP, NRM, those who are educated, those who are not educated, to protect. So we cannot allow a few section of the people to make the country lawless. Right. Newankubadde ng'okutiisatiisa kukyali kungi nnyo okukangakanga kukyali kungi nnyo ab'ebyokwerinda bangi batandise okubanga bakozesa obukodyo obw'enjawulo if ebigambo ebyo bigenda mu maaso n'okutambulira ku papulo obwo bwe biba nga ddala bituufu era nga byawandiikiddwa abasirikale ekyamazima biragira ddala nti omukulu bamudduseeko era beegasse oba beegatta dda ku nsonga z'enkyukakyuka. Waliwo n'ebigambo ebirala binjagala okukusomera era nga bino yukira gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu azzenga aweereza obubaka ab'ebyokwerinda era obutambi obw'enjawulo tujja kugenda nga tubukuwa azzenga abagamba bannange mutwegatteko newankubadde ng'olumu akyogerera mu ngeri yakubalaata oba yakusaagasaagamu wabula message ebatuuka era kigambibwa kyabamu ku b'ebyokwerinda bambi babeera bawulira obulumi bwawulira babeera bawulira message gy'abawa era obalaba oluusi nga bamwenyaamu nga balaga nti bamalirivu okumwegattako. Musanidde ekisingawo okitegeera mwereremu muno. Gudo mwalugadde muje kijja kugwa oyogedde bulungi kijja kugwa ndagamuntu basirira mwe ndagamuntu mwe musoko londa mwe musoko kulonda 221 musajja tumutwala mulo musanidde ekisingawo okitegeera mwereremu muno. Yes, nga akamu ku bubonero obulaga nti bambi balabika batumibwa naye nga bambi balabika nabo bali ku side yemu era nga message gy'abawa bagiwulira obubaka bw'abaweereza babuwulira era n'obulumi bw'abategeeza bwe bagezaako okubalaga bambi balabika nga babufiiringa newankubadde nga si bonna nti basobola okukiraga nga Ampe Lawrence bwe yagenze mu maaso n'okuba nga akikola kakati ate wuliriza buno obulala. Obubaka bwe bumu bufaanagana okusinziira ku katambi akatambula bulaga nti bwawandiikiddwa mu pen. Omuntu omu yakutte olupapula ne pen n'awandiikako ebigambo n'akwata combat oba uniform ey'ekitongole ekya poliisi nga bw'ogirabaawo mu kkala ya bbulaaka era wansi w'akapapula n'ateekayo fulaaga y'eggwanga. Zino fulaaga zino ze tugenda maaso n'obagamba nti mugule era ze tugenda maaso n'okuba nga tugula n'agiteekayo era n'awandiikako ebigambo bino: People of Kampala, Mukono, Jinja, Pigi, Wakiso, Entebbe, Mityana, Kamengo, Kiboga and all of Uganda, after vote, come out in big numbers and hit streets for 3 days. Game will be over. We are behind you. Museveni must go. Uliriza ono yabitadde ku kapapula nga kali ku uniform eya police
omusajja yakugamba nti abasajja b'ebyokwerinda balabika bali mabega waffe newankubadde nga batumibwa babeeka ebikolobero bye bakola. Kati ebiwandi ebigambo bino bigamba ki? Nti wulira nno ono ng'alinga amenyeezi mu ku district Mbu eziyinza okuba nga ze zitiisa era mbu singa zikola kino kyabagambye olyawo zandibanga zijja kubaawo embeera gye zisaawo bwe bibanga bituufu. Yagambye bw'ati abantu b'omu Kampala, abantu b'e Mukono, wuliriza nnyo ebyalo, agamba bano singa mukola kino game kajja kuba game over, omukulu ajja kuba agenze. Wuliriza abantu b'e Kampala, abantu b'e Mukono, abantu b'e Jinja, abantu b'e Mpigi, Wakiso, Entebbe, Mityana, Kamengo, Kiboga n'ebitundu ebirala ggwanga lya Uganda bwe mumala okulonda bakimanyi bulungi nnyo byabakama tajja kubalangirira wabula mbu muveeyo mu big numbers, muveeyo mu bungi mugende ku street. Ku street eyo temumalayo ddakiika 3 ng'ebya bulijjo, temumalayo lunaku lumu ng'ebya bulijjo, newankubadde wajja kubaawo ebikolobero ebibakolebwa akagamba. Bwe munaabeera ku street ne mumala ennaku eziwera 3 ekyamazima ejja kuba game over. Bwe bibanga bino ebigambo ebyawandiikiddwa nga bituufu era nga ddala wa byakwerinda yabiwandiise, eno message gitwali agamba singa zinaawera ennaku 3 nga mukyali ku street kajja kuba kaweddemu eri omukulu ali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda era n'agamba tuli mabega wammwe, we are behind you, era n'ategeeza Museveni must go nga biteekeddwa okomba kyeba ku kyambalo ekyo kyolaba ekiragira ddala kyolyawo kya kitongole kya kwerinda ekimanyiddwa ng'ekya Uganda Police. Era bino wobikompeyalinga ne body language ebigambo abasajja bano bambi bibagenda maaso n'okulabika bibagenda maaso n'okwogerebwa bw'otunula n'engeri gye balabikamu ekyamazima bikulagira ddala nti oba olyawo wandibanga waliwo ekitali kituufu ku basajja bano, wandibanga waliwo embeera gye bayitamu bambi ng'ebigambo ebyogerwa oba ebiwuliddwa byandibanga bituufu. N'obumu ku bubaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azenga abawa ekyamazima bulagidde ddala nti bubatuuka era balabika babuwulira. The people are there waiting for me. The candidates are there waiting for me, but the police has blocked the road, not giving any reason whatsoever, saying I'm not supposed to campaign there. Is Elegu not part of Uganda? Are the people in Elegu not Ugandans? Why do you stop me from campaigning there? What are you scared of? Your duty is to provide security, not to play politics, not to get involved in politics. I'm not competing against you, Uganda Police. You're supposed to serve all citizens of Uganda equally. We are not committing any crime. Instead, you are the ones committing crimes. And you're supposed to be officers of the law. Look at how many of you. That one man called Fred Indisible is because he's the only one protecting him. You have nothing to protect you police officers. Think about where you sleep, all of you. Think about how your household. Think about the conditions of the police office, the police station. Think about your wife. Think about your children. We are fighting for a better Uganda, where even a police officer will be proud to do their work. But tell me, your children are going to see you on the news in the evening. Are they going to be proud of their mother? Are they going to be proud of their father? That you did something right to block a legally nominated presidential candidate from campaigning in a part of Uganda where the Electoral Commission knows he's supposed to be campaigning? Why are you doing that? Why are you being used? These people that are using you, they are very few. We are not committing any crime. I see you preparing to unleash violence on us, but we shall not answer back to you with violence. And I encourage all of you, don't hate police officers. They are not your enemies. I tell you, we were told there are no bad police officers. There are no bad soldiers. There are only bad commanders. There are no bad. In a new Uganda, the police should be respected. No police officer will be asked to do something that they don't believe in. When you are passing out in a police training school, you swore to protect citizens of Uganda and their property. You swore to be officers of the law. You swore to respect the Constitution. But look what you're doing to the Constitution. Look what you're doing to the citizens of Uganda. You're making yourselves enemies of the people of Uganda, which is wrong. Because you're protecting one man, one old man, with his small group of people. That is wrong that you are doing.
And some of us will not bow down to that. And you know that the people of Uganda are watching you. Dear police officers, for us, we are not your enemies. We know what you're going through. We know you have tears inside your heart. Because what they're making you do is wrong. These people are innocent. These are your fellows. You police officers, you have no different from the teachers. You are not different from the nurses or the doctors. No, you are not. You are not different from the musicians and the farmers. You are just citizens of Uganda, civil servants of Uganda, who are supposed to uphold the law. But look what they're making you do. Imagine how much money is being spent here to block a presidential candidate from campaigning, and how much that would change the healthcare system. Imagine if you people are deployed where there's danger. But even where there's an accident, you can't find police officer. Look at the manpower. Imagine how much fuel is being spent here. Because you want to unleash violence to the people of Uganda who have not done anything to you. You should be ashamed of yourself. But I promise you, police officers, one day you're going to be proud of your job. One day you will serve the nation with dignity. He will serve to make you proud. Even my son one time told me he wants to be a police officer. That is why we are fighting to make sure that the police is dignified. That is what we are fighting for. We are not your enemies. We are citizens of Uganda just like you. Those few people that are using you, you will not see where they disappeared from when things change. Okay? So please take that message. For us, we are not your enemies. We know you feel the injustice too. We know you feel the impunity. Obubaka obwenjawulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazzengawa oba bwazzenga asindikira b'ebyokwerinda kiraze lwatu nti ddala bwe bubanga obupapula buno butuufu obubaka obulabika bubadde bubatuuka bambi era nga babufiiringa nga bw'oyinza okubuwulira naawe omuntu wa bulijjo ng'owulira omukulu ng'ayogera n'olaba n'engeri gye bamuyisaamu kakati ng'oggyeko ebigambo ebitiisatiisa ng'oggyeko abakulu bano okuvayo ne bateekawo embeera y'entiisa okwagala okutiisa nga nno tebatiisa nze nzekka naawe wabula nga n'abakulu abali mu bitongole bino bambi nga balabika babatiisizaamu kakati wenjogerera kusinzira ku bubaka obutambudde n'ebigambo by'owulidde ebya Ampe Lawrence agambibwa okuba nti abasajja baleka bamutadde ku target era essaawa yonna okusinzira ku ye agamba nti alabika basajja bandibanga bamulinnya akagere balabika baagala kubeera nga bamumiza omusu okusinzira ku kiwandiiko ky'owulidde n'ebigambo byengenze maaso n'okubanga nkugamba kakati wuliriza bulungi nnyo waliwo wano ebigambo ebirala era nga kigambibwa oba kirowoozebwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwazizengaawo abakulu bano bazize babufiiringa era oba oliawo bwe buviiriddeko ebiwandiiko nga bino okutandika okugenda maaso n'okubanga bifuluma abagamba ndi kasajja katono naye nja bakozesa ensobi era ensobi eyo kirabika nga gye tutandise okulaba abasajja bali mu bitongole eby'enjawulo bali mu kitongole ekya poliisi n'ebitongole eby'amagye bafulumizza obupapula nkugambye bwe buba ng'obupapula buno butuufu abasajja baba balaze nti ssaawa eno bali wamu naawe akkiririza mu nsonga z'enkyukakyuka era ebigambo ebyo bye byenzize nga nkugamba ze zimu ku nsonga zozzenga owulira kakati akasajja akatono kano kabatadde ku bunkenke wuliriza akatambi kano akasembayo era nga ku nkomerero yaako ngenda kujja n'obubaka bwe mutadde mu comment section ngenda kuyitayitako mu bubaka bwammwe oba oli mu comment section nga bw'omanyi nti ffe ebeera nkola yaffe njagala kubanga mbuyita mu lukwakwayo oluvannyuma lw'akatambi kano olwo no tusobole okuba nga tweyongerayo wuliriza. Why do you have to deploy 100, 200 police officers to do what? Nze akasajja akatono nasimutya people power, our power. Katulira banange munonde mulaba bano ba police officer mayinja 2 mayinja 3 mayinja 5 they are very professional. Right now they are supposed to be in office organizing security, making sure everybody else is safe. Naye kati ne bwe wabairayo accident abapoliisi bajja kubeerawo, ne wabeerawo fire catastrophe abapoliisi bajja kubeerawo. Batya bino ebigambo byenjogera walina ebigambo byenjogera biringa masasi kati kambawulire kino bale kuma mpisa alabyeko tiyagasi yenna
naye nga bamuyinaawo balabyeko amasasi gonna naye nga bagayinaawo ekitegeeza tugenda kuwangula Museveni ng'alina emundu naye nga talina gwa kubasasi alina emundu naye talina gwa kubasasi ne baofisa bakiraba balaba tetulina musango bino byonna bye tukola biri within the law and these are officers of the law. So namwe mbasaba, please don't look at them as your enemies. They are not your enemies. These are our brothers, these are our sisters, these are Yes, kakati ebimu ku bigambo ebyo by'owulidde n'ebirala byogenda maaso n'okubanga owulira era bigambibwa okuba nti bye bivuddeyo ne biraga nti abasajja bano bambi birabika nga bibadde bibatuuka. Timothy Muteeka nga weebale kubanga ogoberera n'agamba yo, yes bro Patrick, thanks for the shows. You always make living no news unexposed. Yona agamba Muteeka nga Timothy bambi Redzone TV mwebale kutuweereza temuleka mawulire gonna kujjanga temuge expose nze munnayo ogugwe twewa era twasalawo gena maaso n'okubanga tugukola. Nakato Harriet nawe bale kubanga ogoberera obubaka bwo bwatuuse bulungi nnyo bw'otaddeko ate nga nja kuba nnyongera okwebaza okujjanga ku mukutu guno n'oteekayo obubaka bwo. Uganda Yudaga Innocent nawe bali kubanga kwoli. Disani Kakooza nawe bali kubanga kwoli. Message etuuse bulungi nnyo. Semakula Charles agambye ulira bwagambye nanyini eddoboozi Patrick wa Redzone TV webale nnyo mukwano yo sport for struggle we love you dear big up here in Gayaza. Semakula Charles obubaka butuuse munnange nange nsiima nnyo okubeera nga ogoberera omukutu guno era nja kukusaba abantu b'Gayaza bambi beera nga obanjagalira era bantegereze nti mbaagala nnyo abantu ba side eyo ne bannayuganda bonna abagenda mu maaso n'okubeera nga bagoberera omukutu ogwa Redzone TV nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tukutuusaako buli nsonga yonna gye tuba tuguddeko kasita amawulire geesangibwa nti gagatta ku nsonga z'enkyukakyuka tetugaleka era nga Muteeka nga bwe yagambye nti tetuleka amawulire kubeera unexposed tugaleeta ne tumakinga sure ti munnayuganda ogenda genda maaso n'okubeera nga obimanya kakati bwe tutambulira. Mr. Redzone TV tuwuliriza era kwe tuli nnyo byabakama ayeebereremu bamuyise Namugumya we bali kubanga okyagoberera boobeera nabo boowangala nabo bandabire era baŋŋambire ti Redzone TV tubaagala nnyo. Mulindwa Paul we bali kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nakayikiriita we bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Fred Kawuba nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse n'agamba we have had byabakamazi comments about voting tumulaba bulungi nnyo. Fred Kawuba we bali kubanga kwoli message yatuuse. Rejected Stone nga bulijjo omu ku bantu abasinga okugoberera emikutu gino ate n'okujjanga mu comment section ne bateekangayo obubaka tebaleka video ne batateekako comment. Ekyo kituzaamu amaanyi era tukyagala nnyo naddala mmwe abagendera ddala mu maaso n'okubeera nga mukikola. Ekaakalulu tugenda kabanja bamwise National Renewal Faith message etuuse. Nazifa nawe bali kubanga kwoli message etuuse. Arafati Mare nawe bali kubanga kwoli message yo yatuuse. Ali Shabani nga bulijjo yagambye I started voting since 1996 up to 2021 ende mulonde era musigale meters 20 kubanga kyekizze kibaawo okuva twatandikira okulonda. Kakati agamba lwaki ku mulundi guno bano batidde nnyo ekyokulaba nga abantu musigala polling station meters 20 bamwise Ali Shaban we bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyisaani Nakawooya Hadija n'agamba byabakama kino ekijja ojja kiwulira bamwise Nakawooya Hadija we bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Muwonge naawe bali kubanga kwoli agamba tulaba protest vote mateeka Uganda tulina okuba akalulu. Francis we bali kubanga ogoberera message etuuse. Ono bamise Kole Ahmedi nawe bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Byaruhanga John Bosco nawe bali kubanga kwoli agamba byabakama out from this election 2026 kubanga bimulemye. Iradukunda Dijon n'agamba Ugandans want to solve the problem of vote rigging and election malpractices they are tired of. Iradukunda Dijon bwatyo bwagambye nti munnayuganda twetaaga okukuuma akalulu n'okulaba nga tulwanyisa ekibba bululu. Magala Ahmed n'agamba byabakama is in panic. Gary Hari nawe bali kubanga kwoli message etuuse. Catherine Namubiru nga bulijjo n'agamba Ugandans bambi temuwuliza bigambo byabakama mugende nga mugenze kulwanirira nkyukakyuka. Nakaiza Rose nga bulijjo n'abagamba byabakama gwenno weewunze buuza kiggondo gyali kati. Ono bamwise Maria n'agamba byabakama yo joking we bali kubanga kwoli. Ono mulawa Jamil
Jamali nawe bali kubanga kwoli message etuuse. J Disciple nawe bali kubanga kwoli. Kawoya nawe bali kubanga ogoberera. Mwanje Shadi message yatuuse. Namugumya nagamba no bad trust bya bakama. Nagamba Mulindwa Paul nawe bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Magala Ahmed message yatuuse bulungi nnyo. Ya basalirwa Simon musajja wange kansubire olikiriya we bali kubanga obeerayo obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Charles Hari obubaka bwatuuse bulungi bali kubanga ogoberera. Bannange nga mmaliriza munzikirize tugatte esaala zaffe tusabire mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland. Bambi oyo mami waffe mu Situlago omukyalo yayagala nnyo enkyukakyuka atwagala nnyo ffenna y'omu ku bantu abasinga okugoberera omukutu guno naye bambi mulwadde mukko. Tusaba Mukama musuuse ffe ng'aba Red Zone Media Group era nkakasanga buli muntu wenna agoberera. Bambi gendako mu comment section teekayo nti quick recovery mami waffe omulungi ennyo Mama Kevin okuva Switzerland. Tuwulira munnankyukakyuka nga alimu obukosefu tuba tulina okugatta engalo zaffe tubeere nga tumusabira ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Mukadde wange David Mukasa okuva UK webale kubanga obeerayo ate webale kujjanga n'otuwabulangamu mu nsonga ez'enjawulo webale nnyo n'okugoberera ensonga zino. Bannanga abaagala okugula flag nga muyita ku mukutu guno nyongero bakubiriza nti ennamba zeezo zolabaawo. Ennamba ya Airtel 0756081795 MTN eri 0776974508 kanzije tubeere nga tweyongerayo ate mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.